Ese mbebaza buli omuwuji osinzidde okubeera nga togoberera Fahad Pro UG mbanyigiddewo ne updates ku bice bisobola okubeera nga tebitambula mu ggwanga ly'e Uganda n'ewera oggwanga olunaku olwaleero gy'otasobodde kubeera nga ate otuuka era nga video tandika na kubeera nga ate onzizaamu amaanyi likinga sharingirako abala wansi awo akabox comment section kajja kubeera open tekigana kubeera nga ate osulamu endowooza yo ku byogenda okubeera nga ate olaba mu katambi kano kakati amawulire genda okubeera nga tentandika nago mawulire ga nnaku mawulire ga ntiisa era nga sala zokka eri abasibi ba NUP abakwatibwa gye buvuddeyo kakati no waliwo omukyala amanyikidwa nga Sauda Madada yakwatibwa era ng'ono bamusanga ku booda y'e Kenya ng'agezako okubeera nga ate afuluma eggwanga ly'e Uganda. Waliwo ensonga ezaamuleetera okubeera nga ate akwatibwa okusinziira ku kkooti yavaayo netegeeza nti omukyala ono yali anoonyezebwa okumala ebbanga era basobola okubeera nga tebamuteeka ku fayiro okuli ba Eddie Mutwe okuli ba Acleo Kivumbi n'abalala bangi nnyo mbu beetaba mu drill mujjukira katambi akaaliwawo Robert Kyagulanyi Ssentamu yali ajaguza birthday ng'ennaku z'omwezi 2 February abamu ku abo bafoot soldier basobola okubeera nga tebabeerawaawo bamukubira mbu saluuti omukulu so ekintu ekyo kyali kimenya mateeka era nga ye fayiro eri mu kubeera nga ate etambula lunaku lwaleero Sauda Madada abadde aleeteddwa awo mu kkooti okubeera nga ate ayongera okuweera ennemba n'emisango egiri mu kubeera nga tekimuvunaanibwa munnange omulamuzi kimuweddeko omukyala Sauda Madada bw'atandise okubeera nga ate asesema omusaayi era ng'omusaayi gubadde muyitirivu nnyo era nga kino kiwaliriza ne kkooti okubeera nga ate eyimiriza enteekateeka zaayo nebeera nga ate omukyala ono omusindikakokko mu ddwaliro erimu abeere nga ate afuna obujjajjabi bamuddusizaayo ne bamukomyawo of course mu kkooti okwongera okubeera nga ate aweera ennemba n'emisango naye era still embeera esigadde yeemu ayongedde okubeera nga ate asesemera ddala omusaayi mungi nnyo teri amanyi kituufu ddala ki ekyaleetedde omukyala ono okubeera nga ate atuuka ku ssa lino eri okubeera nga ate asesema omusaayi era ngenda kubeera nga tekuterawo n'obutambi awo osobola okubeera nga teweerabirako embeera nga bwebadde Sauda Madada ng'ali mu kubeera nga ate asesema omusaayi eyo no wenaaba nkugyeyo nga maze okubeera nga tenkuterawo obutambi awo ngenda kubeera nga tenkutwalako ne mu nsonga za TikTok onamanyikidwa nga Karim ng'olengera ku screen yawo musajja Munnayuganda naye nga mwiru ali awo abuzaabuza alinga Muyindi alinga mu Pakistan alinga mu kyali awo abuzaabuza naye nga musajja mweru nnyo ayogera olulimi Oluganda era ng'ono comedian awo ku TikTok omunanga avuddeyo anabako ebigambo byayogera era ng'alina ebyama byesobodde okubeera nga ate ayasa bino nno byewuunyisa era nga sagala kubeera nga ate bimuddiramu ngenda kubeera nga tekuterawo akatambi naawe osobola okubeera nga ate ensonga zino ozewulirirako naye nga bannange ebintu byesi byangu n'akamu kusunulirako ku katini byogenda okubeera nga ate olaba alina omugagga omu gwali mu kubeera nga ate asongamu engalo mbu alina ebintu byeyakola anyway ngenda kubeera nga tembikuterawo awo nawe osobola okubeera nga tewawulirako ku mboozi nga bwegenda mu maaso side ze soko n'obutambi bulala bungi nnyo subscribing nga twegattako mu butongole bwe nabadese video ojja kubeera nga tofuna notification yawo anti kakati agagodde side zeeno Fahad asobodde okubeera nga te agatuleetera tuli ne Sheikh Ashaf musomo wa dduwa enamba z'essimu ziri mu kubeera nga teziyitawo wansi awo ku busitiika zimunoonyeeko ajja kubeera nga takulombera edduwa nawo obulamu bujja kubeera nga tebukutambulira bulungi nnyo amalidadi sana side endala bannaffe aba Habib Airport Pickup abo bajja kubeera nga tebakusaabaza okujja ku airport bakutuse yonna yonna gye wandagadde okubeera nga te otuuka ate mu budde kankuterewo ensonga zino nkomawo n'amawulire amala mangi noteva Lydia, I think that is enough. Huh? Yeah, for sure. Yes. You get it. Thank you. Explain it. You have space.
Baganda bange, eno video gyenkoze olunaku lwaleero eyinza okunviirako okufa naye ngenda kwogera mazima. Kansooke n'okwebaza mwenna abanjagadde ne mulaba komedi wange ne munsindika okutuuka nga nsobola owulikika. Kino kye nali nnoonya kankibanyumize leero. Waliwo omugagga mu Kampala bamuyita Karimiriki, omu ku basinga ssente mu ggwanga. Yatutwala atulabirire nga tuli bamulekwa. Naye bye twalaba ewuwe bitiisa. Musajja mubi, musajja akoze ebintu ekika kyange ne famire yange n'atutuusa ku age. Yazanyira ku bamama bange. Before that abakazi be bonna bamuzaalidde abaana bonna ba ending up balaluse, abakozesa ebintu, abatuuzaamu ebintu. Kati munnange wekyatuuka ku basisita bange ffe twali buto nga tusobola balwanirira n'abakabasanya nga baana bato, kugamba baana bato nga ba primary. Olwokuba twali bamulekwa tetulina bugerezi. Ekireeta Kalimo tuyamba yali akola ne taata waffe afa. Abo abakabasanya obwana obuto batagetinga families ziri wiiki nga temulina mugenda kuddukira kukaaba. Nange omusajja n'akozesa busisita baffe nga tuli bato nga twemunawe mugenda kuyombera eri abantu bagamba bano abaana bamulekwa abo batuuse emikono gyo bagenda afuna education ennungi. Wali ogenda soma kingo manyi nti ssente z'oliko oba bitulenze Baganda. Musajja ekizeeyi mu myaka 6 kuva namulaba nga ani muto abadde muzeeyi paka kati waali ate akyabikola. Kale wakabasanya abato bange Karimiriki nali muto nga sina kye nsobola kukola, kati nsobola okwogera. Kimanyi okunzita kyangu gy'oli okwatagana ne gavumenti bakyalibo babbalamu pulezidenti oyina ssente toyogerwako naye ng'ebintu by'okola bibi ng'emazima. Basisita bange olw'okuba kati olaba bakuze balinayo obwana kati obatadde ku kisenge oze obagulirira obawa amamotoka tebabyogera mu bantu. Kati otuuse nga byonna making sure oteekawo embeera bibule bisaanewo babeere nga bakuniidinga golooza oli Katonda. Kati otuuse nti oyagala n'abaana be tuzadde nabo bakabaasanya embwaggo olw'okuba oyagala kubeerawo ogenda komawo okukosinga life z'abantu. Kalimu kati ojja kunzita nze kisinga n'okunuma kwe kubanga weegatta ne mukulu wange n'omuteeka mu tripu za Dubai. Simanyi ndi musiru tategera oba obaloga, nze simanyi. Nze nakweyawulako nkyali muto nalaba ebikolwa byo nga sijja sobola kubeera kumpi nawe kubanga okwasa obusungu omuntu atuuka n'okwagala akutte ggwe. Abantu besse ewaffe jjajja wange yeeyokya muliro olwa bintu byebyo oba ssente ozijja mizimu. Bantu beewadde obutuwe waffe lwakubanga ggwe. Naye bano abaana abato tojja bakwatako. Obama muganda wange omukulu baatuzaala abaana bana, abasisita 2 abalenzi 2 bannaye ramusirize-ka. Na famire yange batuyita Ramesh n'erinnya lyange leero akawunti giterezezza. Gamazaala eno evidiyo yange enza okuba nga esembye mu ndabe. Naye nga kyentegese
emboozi ezikwatagana ne bwana Kalimu okabasanya obwana okuviira ddala ku myaka 4 weeziri ne bananzijjawo zigenda kujja ziyiike ng'enkuba neetegeka banne buli abadde njagala nyamba otambuze message Kalimu tagambwako takwatwako olwokuba mugagga munnaye atalina ebizimbe mu Kampala njogera ku oyo bantu bamanyi linnya lye na face ye bamwita Kalimiri Ginini Imperial Group of Hotels Nyini Kotoria Chamtawa Greenland Imperial Royal Grand Imperial Resort Entebbe alina ebintu by'obugagga bingi naye ebintu byakoze abantu tekirungi Katonda tali asamanya Kalimu obona n'otusinga olina just cent nembwa gwe ina cancer obona buli lunaku lw'obulamu bwo teweebaka tolina mirembe weebaka ku baana bo boozadde va ku ffe nti watulera bulezi ababo boozadde n'obaka baasanya simanyina kyakugamba kubanga gavumenti yondaba era mwabagagga muyitawo kati judge Kigotamanyi gwe Kalimu oli under protection nze binsobera balamu otumanyi kuvanga tuli baana bato oyo omusajja omanyi ebintu byakola oyina ekitiibwa kati mu gavumenti tosobola vaayo n'okikwata ekisajja ekyo ye pulezidenti ye Kalimu nawandika ddazi email ku buli embassy eri mu Uganda wano olowooza oyinza okugenda neweekweka e Dubai bonna bakumanyi nti oli mukabasanyi kati newonzita naye nga nze kyensinga okwagala ekikulu tereza ensobi zo nze nkusabira buwangazi oboneebone ku nsi otuuke paka ng'oli ku wheelchair nga toyina makulu tosobola kweriisa kubanga olwedde wabitandika tambula obunyawe n'amazina essente oli awo life ye kubonyaabonya weekoowa wavaako nze sikutya ate newona nzita tujja kwesanga mu geena mba nkusooseyo busoosi onatta bameka ye bookoze ebintu nga bangi just nti fe abali mu kuvaayo okwogera akafamire ka Ramesh naye naffe era ogulira abaganda baffe abalala bakyuse ogwo Obama tereera ono tulwanjira sitaani oyo sikyaliiwo ajja kuwa $210,000 tezikugasa ayagala muwala wo ate naawe olw'obusiru omututo omutadde mu nyumba ya Kalimu e Summit View golooza agenda mumulekerera abeeyambuliramu amussaamu ebizibu bye yayongera kuwangala akabeerawo akasajja ako bannaye Kalimiri gy'oli kasajja kali emisango gibadde abantu bajja bagiraba bigenda kudda onyize buli famire gy'owasizzaamu zonna ozivuluze nolowooza gugenda fuuka jjinja ku nsi ye n'onaaba protected neno gavumenti enaddako gimanyi ngolooza oli safe nnyo Kalimu nawe bajja kunyiga simanyi otuyita lifembu tuli just useless we are just numbers tujuza nsi katube naye naffe tuli bantu togenda tuttanga tusirike togenda kukabasanya obwo bwana nga tukulaba tukuleke olw'okuba oyina ssente money talks foolish money ekaggo oyina naye naawe weegomba okubeerako mulamu ŋŋanza obonaabona buli kika ky'obulwadde gwakirina mu mubiri gwo kansa buli ssaawa dakika 2 oliba oli kunyonyogera Nairobi ono victim mu bino muganda wange omukulu gwe nabanyumizaako Obama atandise omulimu gwa nti yafa ssente akati ayagala kusabotaginga bintu bino tandise osasula buli vloga yavuga agenda ye ng'ajja ayogera simanyi sisita waffe bamuwa n'emmotoka ya miliyoni bimeka ng'omaze okukozesa omuntu nga mwana muto abeere n'amagezi agakuumira ebintu yayogedde ku biliyoni 2 babadde batuofaringa ssente tubugaana obusente bwabwe kati ebisigaddewo nze natandise malinise ekyamu Mbadde kyendagala okwogera yonna no brother wange yayogedde ebintu bye abantu babuuza lwaki tekwavaayo edda but it's not easy mugenda bira bagenda gezaako buli kye basobola okulwanyisa naye
amazima gasigala mazima. That man has defied a lot of girls, very many. Hata basinga they are close, like family, friends. So but Zawindi, I'm one of those girls. I'm not a girl anymore. Ndi mukazi mukulu. Naye etunachitamu banga deni. Ninsigala mbanga deni. Era mukulu wange yagambye omusajja yali tampasangako naye nabeera naye simukwagala naye lwambeera naye simwagala ndako naye nga bw'omanyi embeera y'ensi naye era nze okutuuka okwawukana n'oyo omusajja lwa nsonga nnene nnyo ate naye akimala abeera abeegaane agambe nti tetulimu tetulina kye twali musabyeko sindo tumwagaza kino na kino just twagala ensi emanye kikyali newe tugamba tugende tulope kati bakubuza evidence nze wuuno ne muto wange gyali n'abalala gye bali just tetusobola kwogera amanya g'abantu kubanga abantu abamu tomanya they would like to keep their privacy but wekiri omusajja kyali kyetu ate asigala akikola kati n'abaana baffe they are not safe with him afuba nnyo okulaba nga family ajawula ajoonona kati simanyi naye to me it's justice enough okulaga abantu omusajja kiki ndinde ebiddamu Emnyali omusajja bamuyita Kalimbulizi. Ate Obama kati kyogezaako okubikkirira kyogenda ofukka. Omusajja ng'oli mu kubikkirira osembeza omwana muwala owogoozaala kumpi naye banaye Recho vaayo olwanire muwalawo nze nkikoze nga kojjaawe naye sirina buvumu bwewazaalamu omwana omumanyi taata oyo Obama ku ssente alinga sitaani agenda azannya wano obujjogo limugenda ggula ye mukulu waffe atutadde lwakuba agenda bali amajja naye Obama amazima tegali oyo nakyoyogedde n'ogamba nti Kalimi awasa sisita yamuwasaawa lwaki olimba ensi mataba kyotala bewasa kale ogamba emyaka 16 lwaki oyogera ebikontagana era oraga nti era asigala akoze ensobi okwebaka n'omuntu ng'akyali mu primary walina emyaka endeka 11 embaga gye wawaayo sisita wombwa gwe Obama tegeerako ekyo olumu ffe tuli batoobo kino kyenkola gwalina okikola gwalina olwanira bano gwalina olwanira abaana be bazadde bona oyagala Kalima balage embuga ya sitaani mazima ddala annange nze mwebali kutambuza message ate video gyenkola bw'ayagala interview ayagala story laba mu comment section tofa kunze zekka sirwanirira ffe tuli batono kubakoseza laba mu comment section emboozi Kalimu byakoze abantu kubira oyo atalina ddoboozi nze nekolera erinnya nti njogedde ne bampulira kati mulabe n'abo bali mu comment section mulire emboozi zaabwe omusajja akoze ebintu Kalimi lijjosaana kubonaabona nze nkolimira nze sikusabira kufa kati njagala obeere ku nsi kuno otawanike sente zo zikuggwe kate bagenda zikunyaga anti ebyama mubimanyi otuuke ku wheelchair nga bakuwanda n'amalusu teri olaba ne kati obonaabona okwetawaaza mbwa ggwe olowooza ojja tuukawa nze sikutya nja kikugamenera intimidate us scare us bankubira amasimu batutiisa sijja kutya nzita ensi yonna emanya n'abanzise uno batte mama waffe yafa tata waffe yafa jjajja waffe yafa tweguya ki fa basoose jjajja wange teyokya lwakubanga gwe n'ebyo ebintu byoweereza abantu batukana bagwa ettalo anti wange marema amina gwe wawasa eyali official wife teyewabutwa kiki kyosigaza okulaba inga n'amazzi g'otambula owunya olina ssente nayo badly off yayogedde ku biliyoni 2 babadde batuofaringa ssente tubugaana obusente bwabwe kati bisigaddewo nze natandise malinise ekyamu
Mbadde kyenjagala okwogera yonna no brother wange yayogedde ebituufu. Abantu babuuza lwaki tekwavaayo edda, but it's not easy. Mugenda bira bagenda gezaako buli kibasobola okulwanyisa, naye amazima gasigala mazima. That man has defied a lot of girls, very many. Ate abasinga they are close, like family friends. So but nze wendi, I'm one of those girls. I'm not a girl anymore. Ndi mukazi mukulu. Naye ekyo nakiyitamu bbanga ddene, nenkisigalamu bbanga ddene. Era mukulu wange yagambye omusajja yali yampasa, tampasangako, naye nabeera naye simukwagala, naye lwambeera naye simwagalangako. Naye nga bw'omanyi embeera y'ensi, naye era nze okutuuka okwawukana n'oyo omusajja lwa nsonga nnene nnyo, ate naye akimanyi. Abeera abyegaane agambe nti tetulimu, tetulina kye twali musabyeko, sindo tumwagaza kino na kino, just twagala ensi emanye kikyali. Newe tugamba tugende tulope kati bakubuza evidence, nze wuuno ne muto wange gyali n'abalala gye bali, just tetusobola kwogera amannya g'abantu. Abalungi abatuwuliriza era abatulaba, olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba. Amannya agange ye Sheikh Ashraf Dembe, akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde tumusomereddwa, tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba, tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse, sobola okumulombera edduwa, ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Neetaase enamba yange yeeno eri 0707363711. Nammwe bannyinaffe abali ebweru, oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu, viza zibuze, amaka gakolongotana, sente zikola zimpita mu ngalo, ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go, ebyo byokka bijja kummala, nja kukulombera edduwa, ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.